po jako akawuwo. Abantu balinga abatayogera amazima. Oluvannyuma lwa poliisi mu bitundu bya Rwenzori okukwata abantu 14 ku lw'omukaga sabiiti ewedde nga balina ebyokulwanyisa eby'enjawulo omuli amajambiya wamu n'ebintu ebirala nga bano nno baali bateeberezebwa okubeera abakuumi b'obusinga bwa Rwenzori obusinga bubeeganye nti tebubamanyiiko. Nga twogera ku kyabaddewo ku lw'omukaga olwawedde security bwe bakwata abantu 14 nga balina ebintu ebikozesebwa nga balina obwambe n'ebintu ebirala ebiwandiikibwako obusinga bwa Rwenzori. Kino ekikolwa obusinga bwa Rwenzori bukivumiridde ne bugamba nti bw'ekyo kintu ekyakolebwa tebalimu. Bano nga basinkanye mu bannamawulire Mbayahigadi ng'ono ye Katikkiro w'obusinga ategeeza nti abantu abatambuza ebigambo nga bakwate bwe bali abantu baabwe balabika balabe baabwe abatabagaliza kalungi konna. Because people know my phone number, and if you come to fight government without getting in communication with the Prime Minister, it means you don't live in the Prime Minister, you don't care about the Musinga, you don't care about the Musinga, and neither do you respect the Musinga. Okusinziira ku Muhindo Francis okuva mu kitongole ekikuuma ddembe mu Rwenzori ekya Rwenzori Forum for Peace and Justice asabye abantu abeenyigira mu bikolwa ebyokutabangula emirembe nti bandibadde babyewala kubanga bibaza mabega. Naffe ng'ekitongole twagala okubira abantu mwenna nti bwe wabanga waliwo abantu abaagala okukozesa bubi ebibinja ebireeta wamu abantu ekyo ekintu mukiveeko kubanga omusaayi owiwiddwa wano mu Rwenzori region munene nnyo okukunganyiza wamu guyinza kuvaamu omugga. Tetukyagala kunywa musaayi gw'abantu, so tubasaba nti abali behind oba abantu abasupporting ebikolobero ng'ebyo mulekeraawo. Tutuuse mu budde bwa kalulu, tetwagala mugende ate mutuze emabega. Omulangira Christopher Kibanzanga ngono ye minisita omubeezi w'ebyobulimi ategeezezza nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno era n'asaba abantu okubeera bakakamu kubanga eno si ensonga esaanye okukankanya ebyokwerinda. The army is still investigating, and when the investigation is concluded you will know what happened. But please remain calm. The army is in charge, government is in charge. These are not serious issues that would threaten the security of a country, will threaten the security of the Rwenzori sub-region. For the last 30 years, the government has been building a professional. Bwambale yonna omwogezi w'obusinga ategeezezza ng'omuntu yenna avaayo okutabangula emirembe gy'eggwanga bw'akikola ng'omuntu era ng'obusinga kino bukivumirira. The narrative on Yira State should not be attributed to OBR because it is a state-recognized cultural institution in Uganda which is managed under the Traditional and Cultural Leaders Act of 2011. Edwin Mawanda omwogezi w'amagye mu bendowendo lya Rwenzori akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era nga basangiddwa mu kayumba k'essabo n'ebyokulwanyisa ebiwerako. Twakoze operation mu makaago nsanga wabaddewo essabo and some house naye nga twasanze mu region eyo tukola cordon and search twasanga balina ebipanga 7 sanga balina ebiso 20 tubasanga balina emaapu eya Yira Republic. Wabula n'asabye bannarwenzori okukolagana n'ebitongole by'ebyokwerinda okusobola okukuuma emirembe mu kitundu. Abantu ba Rwenzori region kyembadde mbasaba ng'abantu ba Rwenzori twagala cooperation ekisookera ddala nga kusaidi y'abanayinki abantu ba bulijjo. Robert Kule yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. I hope UPDF and other security agencies they will use their professionalism to go to the core of this matter.